so contactinga nja kiba postingira ko muchabe ke kakalanga kasooka aka fundraising ya diaspora mu berenga mukamanyi bulungi nnyo akalanga kokubiri kasoma bwe kati fundraising drive for 2025 to 2026 for election campaign. The keynote speaker, the Kampala Fundraising Committee Secretariat, online global fundraising, Saturday, the 6th of December 2025, 7 p.m. Ugandan time. All chapters, collection point, local chapter, or send mobile money to +256 759 75410. Elvis Bakaluba. And the Jakubana Zoom, never jibategezeza mubereko banji nnyo musobola okubeerako ku Zoom ne mugitegere. Kale katugende kalango akaddirira akasembayo. People Power National Platform UK bakutegeza nti bategese end of the year Christmas party. Ngenegena kubera no komze 13 omwezi ogwe 10 mwaka 2025 ejatandike sawa 18 za Bungereza ekomekereza sawa 2 oba 8 ezebungereza matumbi budde ne bakutegeeza nti endagiriro yeno woyino genda okusanga pateno eri 159 Mile End Road E14A2 Stephen Green next to the station. Ne bakutegeeza ngoyagala kumanya ebisinga ojja kubira abakulembeze ba National Platform Bungereza ku simu yabayo mungalo kasala banyanya 7 4035 99 okumanya ebisingawo ku ngeri y'okubanga ogenda ku kapate kano nga bwe kanaaba bw'okola olunaku. Kale kati kano ke kalanga kasembayo mukawulirize bulungi nnyo. Era mu nkola ey'okusonda ensimbi n'okusupportinga eggwanga Munnayuganda munnaffe amanyiddwa nga mukyala Janet nga wanga lya Bungereza abategeeza nti ye ogugwe ogukola nga munnabitone yasazeewo n'akola kyetuyita Christmas cards, saako asobola okukola birthday cards, asobola okukola shopping bags zonna nga ziri mu kala eya National Platform nga azeetaaze kino kyonna akikola olw'okuba nti ayagala kusonderako akasente akasupportinga campaign yaffe ey'omulugu n'okusupportinga ekitebe n'ekibiina kya National Platform. Akutegeeza nti ayina ebintu nga bino wammanga by'osobola omukubirako essimu noba nga osobola okufuna shopping bags nga zino ye gwe mulimu gwasaze okoowa kubanga ye kyasobodde mu lutalo luno naganja osobola okugula shopping bags nga zino a Christmas card, birthday cards, buli kimu yakirina. Akugambye nti ojja mutuukirira olyoke omanye ebisingawo. Naddala abantu abali UK, please mukontaktinge mukyala Janet ayina ensawo zino mwosobola okushoppingira ebintu nenga ate bw'osupportinga enkyukakyuka mu ngeri yonna esoboka. Christmas cards azirina ebbeeyi yanseko buseko kuba ne yakikola okuba nti asupportinga enkyukakyuka. Mukyala Janet akugambye nti ojja musanga ku simu ye ey'omungalo kasalaba 44 79 32 37 40 kanjiddemu +44 79 32 37 1401 for more information about those shopping bags and Xmas cards in case you want to support her and to support the ongoing fundraising campaign for 2026 elections. Obulango babuwedde njala tugende kati mu video eyatulese buterevu ngenda kusooka kuyisawo security alert mu buterevu bwazo. Montagingira president eno security alert njagala egende eri president mu buwulire bulungi nnyo. President mutegeeze bonna waali eno security alert njagala egende uwe. Alright, Mr. President nkulamusizza nnyo manyi oli mambuka essaawa zino naye akatambe kano bajja kakusanga njagala mutaginge wa mu recordingira akatambe kano mukamuwa omutenda muli okumpi amutegeeze nti omukulu azze ne security alert etalinda eruwa. Mr. President ngenda kusaba n'obuwombeefu ssebo nti weebereremu nga bwere ennaku enjogera ennaku zino Nyandi osoferi oluvannyuma lw'okubuuka emitego egisinga obungi gye bali bakuteze ate balina omutego omulago basayininze okukumaliriza gwegulwa. Gavumenti ya Nyandi osoferi ng'eyita mu batemu baayo yasayininze omu ku musajja waayo gwe bayita Kano Kisuule James
ngono ya assistant commander owambala military barracks nga bamuwadde omulimu ogw'okukuba amanda akugyewo kubanga akoze emirimu mingi nnyo ku lwa Nyando Yosoferi. Nkiddamu ng'oli musirikale wa UPDF ng'okola mu barracks y'Embalala nkusaba yenna obanga omanyi omwami ono mpa ekifaananyi kye olunaku lw'enkya ngenda mu exposinga. Amannya ge bamuyita Kano James Kisuule nga ye assistant commander owambala military barracks gwe bawadde omulimu gw'okusaanyawo president. Omwami ono alina amakaaga agalimu n'abantu be agali e Mubende naye nga nzaalo ya mu district y'e Luweero ku kifo kye bayita Kafu oba Kufu ku kyalo kye bayita Kufu. Mwenna abantu b'e Luweero mwenna nga mumanyi omwami ono nammwe nsaba mufuna ekifaananyi ekyo. Amakaaga gali Mubende wabula nga gyasibuka gye bamuzaala Luweero ku kyalo kye bayita Kufu. Ekyalo kye bayita Kufu gye bamuzaala. Omwami ono waakabano lwakuba nti Babaganda bayita amannya g'Ekiganda naye nga musajja Munyarwanda yaweredde enteekateeka ey'okuba president eryasi mu ngeri yonna gy'aba asobodde kubanga emirimu gino agiruddemu ng'agikola. Kale gwe omuntu yenna ng'oli mu military barracks y'Embala ng'oli mu Uganda oyagala enkyukakyuka njagala ofune ekifaananyi kya Kano Kasule James ng'ono ye assistant commandant owambala military barracks gwe bawadde mission ey'okutugumbula president mu ngeri yonna esoboka. Jjukira ne waakabano mbagambye nti alina amakaago muli n'abaana n'omukyala e Mubende naye nga nzaalwa y'e Luweero ku kyalo kye bayita Kufu gy'abeera gy'awangaalira gwe mulimu gwe bamuwadde ogw'okukola. Bwe tuvaawo era omwami ono y'omu amannya yeetaga Kiganda nga mugawulidde naye ng'ate musajja Munyarwanda era y'omu ku gurupu ye era babakwasiza assignment ey'okuggyawo omukiise wa Nakaseke mu parliament Honorable Lutamaguzi Semakula. Naawe nkutegeeza nti omwami ono ne gurupu ye babasayiningire naye bakusanga bakunyige mu ngeri yonna esoboka ey'okukubibwa sina kindi teweerabira nti bw'ova ovudde emirimu gya parliament obeera nnyo mu nnimiro zo weegendereze nnyo abakozi b'okozesa kubanga waliwo abakozi bakusindikira bakawuula obawa emirimu nga baagala kugulako just emmiya lutalo bakunyigire mu faamu omwo then bagambe nti wafunye butakkaanya n'abakozi wali tobasasudde ne bakunyiga. Ekyamasasi oli Kano Kisuule James assistant commander ayagala okutta president ku bwadde assignment era ye gurupu yemu eno gye bawadde order okusaanyawo Honorable Lutamaguzi Semakula mu ngeri yonna esoboka naye ate era jjukira nti bakusindikirako n'abakusindikidde abakozi abamu abaagala emirimu nga bakawuula bakunyigire mu faamu yo ey'emmwanyi gy'okola emirimu gyo. So mukama wange beera ng'oli aweya Honorable Lutamaguzi Semakula saako ne president mubeere nga muli aweya awo tuvuddewo tugenze ku security alert ey'okubiri. Bw'obanga omanyi nti oli indigenous ntegeeza omuntu yenna omuzaale mu Uganda nga kitaawo n'ennyoko bazaale ba mu Uganda nga wasaavingako mu ggye lya UPDF ng'oli ku madaala okuva ku Kano okudda waggulu nga wawummuzibwa. Nkiddamu bw'obanga omanyi nti oli senior arm office o senior retired arm officer ng'oli mu UPDF nga wawummuzibwa n'amu nga mukyalimu ngenda kusaba mu nkola eya clandestine mbategeeza bw'oba ng'olwadde togeza ne weetantalo genda mu ddwaliro ly'Emboya lye baazimba Emboya. Togeza ne weetantalo n'ogenda mu ddwaliro ly'Entebbe genda wejjanjabire mu kiriniki oba eddwaliro lyo private. One Mbuya bamuzimba ng'ali sophisticated mainly ng'agenda targeting aba senior retired arm officers mwenna ebyo bakuba amasasi baabijjawo kati nebyo bawakatwa direct kali akabadde kabajjawo simanyi kadi ya kalesti simanyi blood clot baabijjeewo kati bw'ofuna mwenkenyera anti babazimbira eddwaliro k'okumya amaaso Embuya ng'osita okwata ekimotoka kyo ng'okivunga ng'ogenda nga wali jasitalinga saluti afande mimi niko mgonjwa mekuja hapa kale kasita ogutuuka munda bagati wali buzibu ng'oyingirayo ku treatment gye bakolako kubeerako supplementary ey'obutwa ng'eno after few months oba 1 year ogenda ku developing a cancer owa 3 level. Nkiddamu oluvannyuma lw'emyezi mitono nnyo ogenda ku developing a cancer owa level ey'okusatu. Kino kigamba gwe indigenous retired serving UPDF officer
nga wawummula oba okyali mu magye kasita ofunamu entebe bagati bakusindisa embuya kujjanjaba oba ntebe genda bakujjanjale mu private hospital yonna oba clinic otherwise genda mpola nga muloza abo bafive y'okubajjanjaba nga mugenda kufa buno bakanjala busindikira ba retired senior army officers. I'm here to inform you that if you fall sick and you are sick to get medication from Mbuya Military Barracks or at Entebbe Grade B Hospital, please, I'm here to inform you, don't dare to go to those mentioned hospitals because there is a well-planned move of silently erasing all the retired army officers, and this system or this way of eliminating indigenous is taking place. You reach there, you seek for medical attention, but in the end you will be poisoned. Few months later or 1 year, you will be suffering from cancer level 3. So I'm here to inform all the indigenous serving officers, please avoid going to Mbuya Military Barracks for medication or Entebbe Grade B. Otherwise, you lose your life in a very short period of time. As usual, it's my duty to inform my fellow citizens about the danger of Museveni and his family. So it's up to you to take my information or to leave it where I've had it from. So it's my pleasure to inform you that please don't dare to go there. If you dare go there, it's up to you. Look at the security alert. Katika tugende mu kalowoozo ka leero bwe nvudde mu security alert tuke tusimbule video bulungi nnyo. Alright. Mu kalowoozo ka leero ngenda kaweereza mwenna bannayuganda saako ne Nyandi Yosoferi. Nyandi Yosoferi wonna wolera nkujjiridde ogenda kumpuliramu omusera. Gwe particularly nkujjiridde ogenda kumpuliramu omusera. Kinanjo kyankyemize naye nga mbigambye ensi. Nze ogwange zino video zigenda sigalangayo mojja kitegeera. Kati Nyandi Yosoferi ne banno mu system ya 50 ya to master plan. Mu mwa plan nga buli kimu nga mugenda kikozesa mu ngeri ya mwesobola naye nga ate temujja kumalako nakyo lwaki. Ebiseera bisinga temusooka kwebuuza mulinga mazzi mutambulirawo. Kati kizibu kyammwe kisinga obunene mu Uganda bakiyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olw'okuba nti yava music industry mu emitwe gyammwe ne gibaweereza nti ba artist bonna basigale music industry balowoozanga Kyagulanyi. That's the mistake you made. Nkiddamu mu kalowoozo ka leero nti mwe mwalowooza nti Kyagulanyi kuba yava music industry nti abayimbi bonna basigadde musobola bakunganya bena amagezi nga Kyagulanyi tekisoboka. Kyagulanyi was blessed, ayina amagezi ng'omuntu. Yensonga lwaki mukuŋŋaanyiza ba artist bonna ne basasula billions of money wabulemeddwayo okubeera omuntu amachinga n'endowooza enkola enneeyisa ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kitegeeza awo mwakola total loss. Nkiddamu mmwe mulina obuzibu bumu nti omuntu bw'ava mu kigurupu emu nadda mu gurupu endala muba mulowooza nti abasigadde eri bajja bayambako okusaanyawo omuntu oyo. Nabagamba mulwanyisa maanyi ga Katonda mumukutte billions of money nga muziwadde abayimbi olw'okuba Kyagulanyi ali muyimbi nga mulowooza bagenda kumakinga n'endowooza ye n'obwongo bwe. No, ono era yali extraordinary mbayimbi. When you listen his music, when you listen his history, Bobby Wine was extraordinary amongst all artists in Uganda. And he was very, very much flexible in each and every situation in his entire life, whereby it was very easy for him to reform from one level to another level, which it has become a problem to the remaining artists in Uganda. They are not flexible. They are not flexible and they can't change because they think where they are, it's enough for them. Yensonga lwaki mwakola ensobi era temujja givamu kubanga abayimbi bonna be muleese mu Uganda bano Kyagulanyi tebajja kusobola. One, ndabayo Mayanzi Jose Chameleone alumba Kyagulanyi kimulumbisa yatta omuntu ali ku madda case yandibadde nga ali kukuki ali kukuttibwa naye olw'okuba nti government emusupportinga emutedde akabedda kye kimulumbisa. Then bw'oleeta ono mutowe Wizzo alina ekizibu kimu. Wizzo Lady bwe yafa ne Wizzo yafa. Nkiddamu Lady bwe yafa ne Wizzo yafa.
lwakuba nti yewuzo takikirizanga nti yafanga oba yafadda nkuddamu emmotoka osobola ogigula n'ogitambuliramu n'emmotoka eyo bwegwa ku accident esigala eyina ebintu ebibigibwako kukozesebwa emipiira bagisalamu olugabire amabaati gayo bagasalamu essigiri bagakolamu ne paasi kitegeeza nti esigaza omugaso kati noono ye munne bwe yafa naye yafiira mu lw'ensonga n'ebintu byandibadde bamulekera okukolamu omugaso byamulema okukolamu omugaso y'ensonga lwaki alumba Kyagulanyi. Wandibadde otwala obudde n'obuuza gwe nga gwe weekoledde ki apart from ennyumba gy'olina ng'ate n'ennyumba eyo eriko ebibuuza bye biriwa ensonga lwaki olumbe lwa radio terunnayalizibwa waliwo enkaana mu by'obugagga bya radio ennyumba yo radio yalinako 50% ey'Emakindye golw'okuba muli mu state mwatiisatiisa mama Moze radio y'ensonga nalwaki n'olumbe terunnakola ki terunnayabizibwa naye ensiko eneemanya nti tolina kintu kyonna mu bulamu okumanyira Kyagulanyi ojja kitegera kati ngenda basaba comrade mwenna oyo musajja wuzo temuwa budde yafa olunaku radio lwe yafa girwa kuba nti era bantu waali yafa olunaku radio yakola kiro yafa kati ye gwe tuyita abafu abatambula tabamalira budde yafa ate nze omusajja yenna bw'akubibwa omukazi n'awolomanga ente kiba kitegeeza talina makulu mukitegedde bulungi oyo yafa olunaku radio yafa talidda okujja nga radio akomyewo ate nakino kikusibirira entanda mulumbe empola Kyagulanyi 1 tujja kujjayo ensonga lwaki mwenna mwayiika amadinisa ng'oggyeko palaso tujja kujjayo ensonga lwaki mwayiika amadinisa ng'oggyeko palaso 1 golooza lwaki Eke bwe yafa tewaliwo investigation zaakolebwa gomukimanyi nti ekibayiwa Windows n'ekibasudde omuli kiri mu famire yammwe nga kyakolebwa omu ku bazadde bammwe tusirise nnyo naye mujja tutinkuula kati gwe wizo akyakuba omukazi n'okabanga akabaata twagala kugamba nti lekera wakamanyira kasumagize yalira radio yakolekera music naye ne part oba lyrics gwe zolimu ng'omuntu olemyo ziyimba ofune sente olyawo sosuutuutu oli mukutawanya abantu kanijala kugamba wizo you are a walking dead man wafa olunaku radio yafa toddanga ngulu era tolidda n'ekiganyo okukabya olumbe lwa radio kubanga properties ezimu eza radio family yaziwamba yensonga lwaki olumbe tebalwaganga ne mama mwamotiisatiisa mama wa radio ekagga olwa properties yensonga lwaki nti radio yayina properties endala gwoyina akayumba aka ate ng'okalinako 50% ke kayumba k'Emakindye kati genda mpola era nkulabula yogere birungi nyande byakukoledde ne family yammwe weesonyiwe Kyagulanyi atha bona ogenda nja kujja njagadde ebbaga ababugambi bwe mutyo neggo ojja kutegeera soko kyekibalya mu family yammwe kubanga muyina ekintu kimwakola mu family yammwe mukimanyi bulungi nnyo neko tunakitegeeza public mujja kitegeera bw'omusajja tokumutandika okama omukazi ankuba mukazi akuba atya wama tuvudde waawo katutandike video mu butongole bwayo tutandikidde ku mukulu Simon Byabakama no Simon Byabakama ngenda mutandikako oluvannyuma katumala okugenda wano katumala okujja wano ekifaananyi kino mukiraba ekifaananyi kyo mukiraba ono Simon Byabakama akulira Electoral Commission ono Mariam Wangadya ono ye Inspector General of Rwanda Police Abbas Byakaga mukira bulungi nnyo kati ekifaananyi ekyo era ndoza wano basinkanye mu office ya Wangadya Uganda Human Rights Commission gye bamusinkanye kati tobuuza statement Wangadya gye yakoze yavudde luddawa uza mufunye ekifaananyi ekyo statement Wangadya gye yasomye yagijje luddawa 1 statement Wangadya gye yakoze eno tuze tulaba obubinja bw'abavubuka obubinja buno bw'abavubuka
butondeddwawo oba bakandidate oba abavubuka bennyini nga bagamba omulimu gwabwe kukuuma bakandidate baabwe. Abamu beeyita bigaali oba fuutu sojja. Naddala wano mu Central Region njagala ntegeze eggwanga lyonna nti obubinja buno obw'abavubuka vigilantes buliwo mu mateeka bwa bulabe ate bukontana n'enkola ya demokrasiya mu ggwanga. Okuwa obukuumi bakandidate bonna ku mitendera gyonna kababe ba presidential candidate ogw'omulimu gwa Uganda Police Force yokka. Era nkubiriza Uganda Police Force nti obubinja obwo busaatululwe bunnambiro wonna we buli. Bw'amala okwogera ekigambo ekyo kyokka ekitongole kitwala human rights mu nsi yonna kyo kyayogedde bwe kitijjo. We deplore the intensifying crackdown on the opposition and media in Uganda ahead of next month's general election. It is deeply regrettable that the election campaigns have once again been marked by widespread arbitrary arrests, detentions, and the use of unnecessary or disproportionate force against the opposition, as well as undue restriction of press freedom. We urge the Ugandan authorities to end the pattern of repression, to cease the use of such repressive tactics, and to enable Ugandans to fully and peacefully exercise their right to participate in their country's public affairs on election day and in its aftermath. All individuals arbitrarily deprived of their liberty should be released. The Ugandan authorities must halt all violence against the media and the opposition and act fully in accordance with their obligations under international human rights law. Under the international human rights law. Then here comes the Wangadia, the chairman of Uganda Human Rights Commission, dressed like a night dancer, looking like an old mujiman. Nagamba nti obubinja bonna babujje mama Wangadia. Nadde nakoze daka video emisana YouTube enakoze byekola sibitegere kwata malobo zinega kati Wangadia kansoke nkusomese mu lwali. Wangadia under the international human rights laws, including the Uganda Human Rights Constitution and laws, even the dead people have their own rights. Even the criminals have their rights. You understand? So every person, any human being world over, has the right. So there is no way how you can say that the so-called foot soldiers or those who creating the Twitter or what we call a guy that are supposed to be dismantled. First ask yourself, the Uganda Police Office, the Uganda Police Department, Electoral Commission, they came in your office with a well-written document. They handed that document to you to read out to the public. It wasn't your own written statement. That statement was brought to you by EC Boss and the Inspector General of Rwanda Police, Abbas Byakagaba. Are we together? So therefore, before you say that police must arrest all foot soldiers, instruct the police to arrest all ghetto structures which were created by the Crime Intelligence Director of Boss, Christopher Damolira. Can you provide any evidence that foot soldiers, the foot soldiers, they went against all the odds of laws in Uganda? As ghetto structures, they have been watched across the country, beating people, stealing from people, doing all sorts of criminal activities across the country. One, omufu ayina eddembe kyekisooka. Omubbi ayina eddembe. Ebibiina by'obufuzi birina eddembe. Ekyokubiri, buli kibiina kirina wing. NRM erina youth wing. NUP erina youth wing. Youth wing yeba foot soldier. Webali bamanyikiddwa bulungi nnyo. Kati gobogamba nti baba dismantling nga weerabidde nti abakola effujjo
bonna ba NRM nga to mentioning ku NRM nga wera evident ekitongole kyo bakita Uganda Human Rights Commission buli muntu ayine eddembe okukola kyale njala kubuuza lwaki oyina abaserikale abakuuma lwaki private security companies weziri lwaki abantu bahalinga ba bodyguards is to keep them safe. So if National Platform eyina youth wing eya ba foot soldier oba omuntu okulyetinga eggaali egenda omukuuma mu kawuluke n'okuuma akaluluke gogamba otya mbo tekiri mateeka njala kubuuza wafuuka ddi arresting body or ordering body which instructs the police to arrest the civilians. Mariam Wangadia wafuuka ddi ordering body instructing the police okwata abantu gwa human rights. Wano wagamba mbogenda kola interview ne Sauda Madada olaye bingeje bamukubamu wagenda keruziro okujja ko Sauda Madada interview gwa human rights. Mama ngenda kuge kigambo kimu. Ekirungi speech baje kuwandikidde already mocha ku machano lweggulo tetukyalina buzibu nammwe mwe mwoche baraba betugenda okukwata tubamanyinga government ekyuse ne answer zemugenda okudda mutuzima kino kyokka ekifaananyi kimala okulaga statement wajijje kinde kumalo lugo ekyolo badde mu wait a minute wait mulindeko before ndo sakyusiza bukyusa lugoye nekine ekifana kikumala okumanya ani amwandikidde statement okira bulungi nnyo ono ya basi ya kagaba ano one ye Simon Jabakama ono ye Wangadia ono ye Abbas ya kagaba Inspector General wa Police kitegeeza nti bamuwandikide buwandikize statement okujikola aho tuvuddewo katika tugende ku mulala banange njera mumpitire omwami ono eyakoze bagambye bati musoke muulire Uganda Communications Commission UCCU has warned individuals using VPN to access Facebook that are not beyond the reach of the law. Nti ekitongole ekikwasaganya empuliziganya mu ggwanga kirabudde abantu abakozesa enkweka bifo okufuna omuggookiriro ku bwenyi bw'ekitabo. Nti era ne kibalabula tebali wala nnyo n'omukono gw'amateeka obbakwata. N'agenda maaso n'agamba, we know you are using VPN to access Facebook, but that does not mean you are immune to legal actions. Tukimanyi mukozesa enkweka bifo okufuna omuggookiriro ku bwenyi bw'ekitabo. Ne tekitegeeza nti mwe temusobola kukwatibwako mateeka. N'agamba, we see everything, and when the time comes we can identify who posted what. N'agamba bw'ati, mbu buli kimu bo bakiraba naye obudde bugenda tuuka nga basobola okunoonya buli muntu ina sekinoomu aba postinze simba wakati awo kati mukulu bw'ogambye nti buli kimu kiraba bw'obanga open mukama wo Nyando Yosoferiti bahabula tabasula kutaona wakale nsere muzizire sanga bisibena nyini kabuyonje yagamba anti Facebook obwenyi bwekita mu Uganda babujjako tebuliko gwenga akuli ekitongole kya Uganda Communications Commission otegedde otya abantu tebakozesa Facebook gye mwawera otegedde otya nti abantu bakozesa Facebook mweke nyini gye mwawera ne mugamba Facebook twajula mu Uganda otegedde otya nti otegedde otya abantu bagikozesa kyekisookera ddala ekyokubiri mukunjira kubuuza buli kitongole kyonna ekiri mu ggwanga kiina ekibanja ku bwenyi bw'ekitabo era nga buli kitongole kipostinga ku bwenyi bw'ekitabo nga nammwe kennyini aba Uganda Communications Commission muyina ekibanja gye tuyita page ku bwenyi bw'ekitabo ani apostingayo era ekyo ekibanja kyani kati bw'ogamba nti mugenda kunoonya buli muntu yenna gwe wafunye otya okutegeera nti Facebook mu Uganda bagikozesa gye mwaggala mukulu tukyali mukabaluwa kano akawandikiddwa monitor nimbalage video eri wategedde otya ati Facebook mu Uganda bagikozesa nga ate gwe kennyini wagiggala gwe musajja gwe tukyagenda mu maaso kambasomere akabaluwa kano
Abyogedde ye Dr. Waiswa Abdu, Director of Legal Affairs at Uganda Communications Commission during the joint press conference for the key stakeholders managing the 2026 elections at Sheraton. Ayogedde ebigambo ebyo omusajja mukulu Dr. Wabisolo Abdu Waiswa era nga yakulira ebyamateeka mu kitongole ekikwasa empuliziganya mu ggwanga mu lukungano lw'amawulire olubaddemu n'abo bonna abakwekikwasaganyaako ensonga eyo nga bagoberera akalulu ka 2026 ku kiriiro saako n'ekisulo ekya Sheraton Hotel mu Kampala. Bw'atyo bw'agambye. Kati muwulize bulungi nnyo, nabagamba abantu bangi nnyo beerimbika mu kusoma naye ng'ate bayita mu madinisa. Ne Nassaloodi ekyali nzigule, wuliriza omwami ono bw'ayogera. Different leaders have come out publicly to explain. The main reason was the platform was being used as a conduit for sending out unacceptable content. And the government tried at different levels to engage the platform managers. And for a long time, they were adamant. What unacceptable content was it? I mean, who doesn't know how people were sharing a lot of information that a normal TV cannot air? People were sharing pictures, videos saying one attack others, kill, so creating division within society. And there are many documented processes that UCC and the government undertook. But also these are the same platforms that we use to hold some of the stakeholders in the election accountable for their actions. So, for example, like the recent elections, from the Kawempe by-election, where everything started from. So if you ban media houses from bringing out some of these social injustices, you're infringing on people's rights. Okay, like I said, we have many media platforms. Uganda at the moment we have 342 radio stations. No radio station has been closed. We have over 88 televisions operating in the country. We have close to 10 million people using TikTok in this country. We have over 3 million people using X in this country. By the time Facebook was suspended in 2021, they had about 1.8, 1.9 users in Uganda. From where we sit now, we know that it is officially suspended, but there are still about 1.5 people who are using VPN and other technologies to bypass the blockage and are still using. And that's why, as a regulator, we still keep telling people that even when you're using VPN, technology enables UCC and other government institutions to see that you are using Facebook. It doesn't therefore mean that because you are suspended. All right, Dr. Waiswa Abdul njala kubuza ekibuuzo kimu omutwe gw'okozesa gwo oba gwa neighbor ekibuuzo ekisembayo baakumala Saalongo ne Naalongo baakola emikolo egyakumaliriza obulungi kubanga ffe Abaganda twagenda kagga bakumala balongo akantu kansuna kanjiijiira sebo mukulu Waiswa mbuuza Saalongo ne Naalongo baakumaliriza bulungi era ebibbo babisiba bulungi nnyo nga toliimu Windows kubanga ffe Abaganda tugamba nti abalongo bonna gye bali balina okumalibwa bulungi nnyo ne basibwa bulungi. Nze mbuuza Saalongo ne Naalongo bagenda ekagaba okumala abalongo baakumala muvubuka oba okyali mu Windows kubanga byogera tebikwatagana nalinnya lyo nantegeerayo. Kati njala kugamba ekigambo kimu publicly bw'ogamba ekigambo nti omukutu gundi twagoggalawo period tonoonyereza ani agukozesa mu bubba olw'ensonga aba akozesezza ssente ze so sizizo. Kati mukulu ngenda kunoonyerezaako bannaalongo ne Saalongo bagendewa okumaliriza ensonga zoyinza okuba tebamaliriza nsonga kubanga ebiseera bisinga abalongo bonna batambulirako empewo z'abajjajjaabwe. Kati simanyi oba Saalongo ne Naalongo baba ensonga bazimaliriza kyenjagadde okubuuza naye nja kutegeera bulungi oba ensonga zo bazimaliriza bulungi nnyo nga gwe omulongo. So gwe nkumaliriza nawe nkuvuddeko olw'ensonga muyina platform ku Facebook. Buli kitongole kyonna ne State House yennyini erina omukutu ku Facebook. Nyando alina omukutu ku Facebook. Uganda Communications Commission erina omukutu ku Facebook. TV zonna mu Uganda zina emikutu ku Facebook ne radio zina emikutu ku Facebook. Ate gye mwagala baakumala gwe
oba akusiba bwaba Salongo tebagenda Kajaga kumala balongo nga tebakumala tubuulire ensi tugiveeko tukole ebirala kwafe Baganda tuganda nti twagenda Kajaga kumala balongo akantu kanuma kanjijira kati simanya bakumala sisagala kumanya leo okuba nga olimu Windows bwatyo kubanga bayise isinga balongo batabamala wabeera obuzibu. Alright, kati otuvuddewo bwe tumala okuvaawo katandike Simon Bakama bwe tumala Simon Bakama tugende ku nsonga endala. Yagambye bw'ati leero igamba nti omulunzi yenna bw'aba amaze okukuba kabi akkirizibwa okuyimirira kumpi ne polling station mita 20 kuva ku mmeeza eri Benson weebeera. Naye tugambe ekintu ekiwadde kiri mu makiikirizo amateeka naye bw'okiteeka mu nkola eriwo kati mu mbeera eriwo kati n'osanga ebifo bimwe mu Kampala biri mu polling stations zaffe ziri mu bufunda kati wokkiriza abantu nga 6 okubeera ku kifo kimu kitegeeza nti bajja kwesanga nti basemberedde ddala wali abantu webakubira kalubu omuntu nebasobola nokulaba okulengera mu besini ani wakubira kalubu. Naye ffe tubagamba nti waliwo polling station nga Kabwempe Muzi Primary School waliwo polling station 13 ku kifo kyekimu kati bw'obalamu abantu 6 buli polling station bwe baneekunganya ku kifo ekyo n'obeera n'abantu 7 nga mu kifo kimu ani anaakuumunire onookakasa otya nti abantu bano tibagenda kukyankalana batandika okubagana nga betulize tukiraba naffe ne tubagamba mu ndaba yaffe nga kakiiko kyandibadde kirungi omuntu bw'aba amaze okubaka addeyo naye ne tugamba nti omuntu atakkirizibwa yadde ate alina okukwatibwa oyo ajjanga yambadde taaga ng'agamba nti nze water protector wa candidate wange nze ayambadde jaketi agamba nze ndi water protector amateeka. Alright, obudde tuyina bungi mukulu Simon Bakama njala kugamba why do you care about the indigenous Ugandans if they want to safeguard their votes unless there is your family member whom you can block from attending or from safeguarding the votes. Otherwise, bw'oba tolina mu family member omukazi omwana wo tuleke abantu bajja kwemanagingira akalulu bw'etteeka weriri. Olina ogenda mu parliament setteeserezo okyuse etteeka eryo with immediate effect nga n'ennaku tezikumala. Olina ntegeeza bannayuganda mwenna. Simon Byabapama alina okuddayo mu parliament akyuse etteeka eryo nti abantu tebakkirizibwa kuki ku polling station. Bwabanga talina budde bukyusa tteeka eryo monna Uganda ng'ennaku z'omwezi 15 oli waddemba okuyina meters 20 okuva balondera okumaaka oluko okujjako ng'azeeyo n'akyusa etteeka lyatalina budde. Namubuuziza amateeka gonna mwe yasinzira okuleeta biometric scan nga atunampwangali ng'embaata esudde ebyana mwala nga talina ansa kuba tewali tteeka. Banyabo ne bassebo kamutandikeko bulungi mumpulirize mumpa obudde. Eno information evudde buziba ate mu bakozi bo bennyini baŋŋambye ŋŋambe eggwanga nti Simon Bakama omululu gwamuyinga olw'okuba nti abantu bali mu first family bagenda bakuba ddiru yaabwe ya bombi 108 obumbi 108 okuleeta biometric scan ezigenda okukozesebwa okulonda. Lwaki batuuza muzeyizedde ensanga bisibe na nnyini kabyonje etambula walukanga embaata egenda okumaamira bamugamba muzeeyi bwe kiba kitegeeza numbers mu kulonda tosobola kubiyita ku Kyagulanyi tulina mubbira mu biometric voting scan. N'abagamba ssente mmeka abaye mugamba twetaaga obumbi 108 tulibireeta okuva e China. Nyandula okuba nti amamega mukubagana nakkiriza nti kale era ne bazireeta naye nga tebamugamba nti wali tteeka mwe zigenda kujjira. Njala kutegeeza ne China yennyini gye mwajja effojjala ono balonda manually. Genda kugola Moses olabe voting system y'Abachina balonda manually. Then olokoleeta amaaso go ne bwa scanning ne batikinga nti ono yalonze so season of biometric voting scan
tezina we ziri ali zikoze mu nsi yonna. Teriyo mu nsi yonna biometric voting scan we zaali zikoze teziriyo mu kulonda. Ono bakuba diri yaabwe ne bagiteeka Museveni n'abawa ssente. Terina tteeka mu bagenda kuyitira. Kati mulya bulungi nnyo wano wali okulaba Kombe Sowaani. Vidiyo etandise. Ow'omunda yaŋŋambye oyo takuleekaanya. Muŋŋambire ekigambo kimu. Ffe twamaze dda okuinstolinga data. Nga data ono kasita ekyuma kino kirotisinga nti abalonzi baweze 500 ng'ekyuma kirekeraawo okukola. Naye data Electoral Commission already twainstallingizemu abalonzi 1,000 ku buli polling station 400 nga already banyambe yo software. Nga bajja kiteekawo kironde mulonda abantu 10 kyo kigambe nti nze banfeeding abantu 5 nze nfudde. Okulonda kukomaawo. Kiba kyafunye data ow'abantu ebi. Ompulidde bulungi nnyo? Hey my brother, don't be afraid. Can you please expose Byabakama and the biometric scans? Are to be stopped and registering only at 500 voters. The rest won't be considered. Please expose our boss and the Electoral Commission. They have already installed the data of almost 400 voters per polling station across the world. It will let only 100 or 150 voters. The moment it clocks in for 500, it stopped working. Kati mukulu Simon Byabakama. Twagala kubuuza mu budde buno bwe tugendamu. Already tufunye data kuva mu ofisi yo. Atulaga nenga njagadde okugamba teriyo nsi yonna yali ekozesezza biometric voting scanning system teriyo. Ne China yennyini ewa jetiri oba Samawongo oba Bulusiri omugenzi tebakozesa biometrics. Bakozesa manual. Ebongereza bakozesa manual. Kasito wange oli mulowoozi nga ewandiisa akalulu ko kakongo bakakuletera ku address. Mu America aziwero kyekyo. Kati mama mwabayonko obusa mwe mutuletera biometric scan kubanga mwakubye diri ya bumbe 1,800 mwagala kubulira. Mutumanyidde ne kuno ko mujja kana babona abimujja tuulira. Ladies and gentlemen, data ba mutadde mudda nabagambye tibagenda ku generatinga DLR forms nga zaabwe. Kati bino byonna ebinku bibadde bafuna okwetola eggwanga nenini numbers n'okuscanninga abaana bato abakazaaliwa. Yoyo data yenna gwe baatadde mu system. Nkiddamu Mr. President Kyagulanyi Ssentamu General Secretary. Abasajja bano babadde bacollectinga nini numbers across the globe mu Uganda, ku masomero, mu malwaliro, mu buli kimu. Nga bafuna fingerprints n'okuva ku bwana obwavula. Nga bayingiza data yenna gwete weebuuza babadde basoloza nini namba nga bazitwalawa. Babadde basoloza ebyenkumu nga bayikubitwalawa. Kati wano wali okulera Kombe Sowaani mukulu usano Byabakama. Wagambye tulina milioni 22 ez'abalonzi si bwe kiri ndiye. Ejjo nakubuza ebibuuzo byanga tuli mu kabuli ka kooti tonnaddamu n'ekimu naye ensi yabitegedde. Era nawulidde embuutu nga zivuga mu muki mu community nga bagamba omwana abasse. Ngera kubuuza. Mu Uganda kitongole kye kirina data w'ebyokubi bannayuganda bonna milioni 45 n'obutundu bu kitongole ki. Kebere National Bureau of Standards terina. Kebere Minister of Internal Affairs terina binkubi bannayuganda bonna. Minister of Internal Affairs motwalira immigration terina binkumu byonna. Kati gwogamba otolina ebyoku milioni 22. Muna Uganda bamujjako ekinkumu nga agenze kufuna oba nga agenze kufulumansi kuba ko kisaye wali it's a mandatory okuleka fingerprints. Ngera kubuuza milioni 49 ani ayina data waazo ebinkumu
Era gosolo to providing gira million ya 22 eza registered voters zolina nga bina balina fingerprints. Mwamuloza mwawerera mbata zaneti. Himuluza mwawerera mbata zaneti. Ne Uganda migration wali ku internal affairs tebalina wadde million 10 ez'abantu fingerprints tebazirina. Tebazirina gwogamba otyambo ina registered voter abalonzi million 22. Kati linda ko twagala tugende mpola ngendo ba information ya nywande walinga mazo chamoka. Obudde bonga budduka nnyo bannange. Linda ko gayo ono yatuwadde analysis. Nkusaba comrade yenna eno which president jagenda okumala mambo kamu kube biometrics voting scan system mbega yiridde. Nkusaba bambi sibasaba nkuba comrade. Ngenda kusabuli akola video ku TikTok ku Facebook ku Twitter mukube biometric voting scan system buli MP wa national platform candidate yenna okujja nga mukolera nyandwe mwandibadde mwakobye deno ti system nga yavudde oda wulira omuntu ono kyagamba. What do those numbers mean for the elections, Mr. Gesa? No, for me, even when there was a census, I think in 2024, I challenged the Uganda Bureau of Statistics to assemble a panel of 5 mathematicians. And we challenge them we take them on the numbers of the population. Because in 2016, from 2016, I've been very consistent saying that elections are fiddled with starting with the census preceding the general election. The population numbers in many African countries are fake. That is my position. And I can use a scientific method to prove it. You cannot, for example, tell me that Uganda has 48 million people. How? Unless people have not traveled around Uganda. If you've traveled around Uganda, you cannot have 48 million people. Just a case in point. Continue. I hope we are still on here. Continue. Yeah, a case in point. Look at Kampala. Kampala, Wakiso, you give them 10 million people. Yeah? And the moment you give Kampala, Wakiso 10 million people, you add other parts of Kampala metropolitan, give them 3 million people. That is 13 million people. Get the 10 major cities or towns, Arua and the like. Arua has less than 300,000 people. And it is the most populous of those other towns outside Kampala. Give each of them 500,000 people. So that will, if you make them 12 towns, you have 6 million people. Add them to the 13 million people, you have 19 million people. Now, are you telling me that the ranches in Nakasongo and Kiriandongo, where you have the other 25 million people, or 28 million people? It's not true. Are they in Karamoja? They're not there. So these numbers are for development, manipulating international development financial institutions. I have consulted for some of these Bretton Woods institutions, so I know what I'm telling you. I'm not speaking out of the blue. So these institutions, like institutions of the World Bank, are lied to. You see, the moment you set a precedent and say Uganda has 48 million people, you can easily get away with saying you have 21 million voters on the national voters register. That's what I'm trying to build. Yeah. So if you had given us a proper population and told us Uganda has 35 million people, if you give us 35 million people and you already tell us that 70% of those are children, there is no way you'll give us a roll of 21 million people. Yeah? That's why everything, I told you, this is a quasi-democratic facade. We are dealing with the lies, and you know, like when we were young, when we used to hate bathing, and then we get, after playing, you go and get Vaseline and you smear on your bodies. Then they will tell you to wash it away and check. So this is exactly what we are playing. We are playing with the serious issues which are of national concern. So the thing is, why we are always given this impression that the people who don't vote actually outnumber those who vote for the opposition, and sometimes even outnumber those who vote for the winning candidate, is because those people don't exist. Majority of these numbers are fake numbers. Yeah, we are lying to ourselves, and proudly so. So what I'm telling you is, one, these numbers in the voters' roll are premised on a false population figure. So therefore, these cannot be accurate.
I challenge, and I have said so, I challenge the Uganda Bureau of Statistics and even the Electoral Commission for us to sit in a public space. You are aware that this National Voters Register is electronic. Okay, let me captures details that let me actually get in the NIRA database and our national IDs. Kenneth, I've been involved in elections. I was in the election of Kenya in 2017 and in 2022. And now let me comment about these biometric kits. In Kenya in 2017, after a lot of civil society actors had, tried to litigate different aspects of the election preparations, the electoral commission tried to improve. But in the lead to the 2017 election, what they did, every step of the way was audited by all the players. When you say we are bringing in the kits, before the kits are here, all political players who are key stakeholders in the election, for example, NUP should have sent a cyber forensic expert or cyber security. When never then you get a joke mateka and Nabi Baka Motademo will now get dishi. When never then you get a joke mateka and articles. Never Gambi Chomami no child get decat. Child is opposing a video or Mami Bagambi. Nti ono byaba pama yandi badagenda okuleta kits zino nga bonna abantu abali involved wa stakeholders bamaze okulete obategedde ekintu kino byaba kamatanna kikolako esigadde ennaku 48 enkala z'abalozi teziri displayed tezinateekebwa ku miruka gyonna byaba kamatanna kikola bannansi bagenda okulona kibagenda okulona tebakimanyi byaba kamatanna kikola netteeka mu balenda teririiwo bakugambye numbers nkugambye nti bw'okwata enamba za National Bureau of Statistics ekitongole kibala abantu n'ebyabwe n'enamba NIRA zerina n'enamba Electoral Commission tezikwatagana nkiddamu ekitongole kibala abantu n'ebintu byabwe ekitibwa Uganda National Bureau of Statistics ekiri waggulu ng'ovudde ku kyaki y'Abakatuliki oba emabega wa Musa Courts obanga ovudde ku theater na Bonita wantu awo enamba za kirina nfu enamba za NIRA nfu Electoral Commission enamba zirina nfu kati bo bakola batya bagenda nga banoonya nini namba across the country ne bazikolamu data go bagenda okulondesa owa NRM mpuliriza bagenda NRM ne NIRA bakwatagana Electoral Commission ne batandika okukunganya nini numbers across the country ne bazikompare ne bazifunamu data ne bamufuula voting tool ya NRM ye data go balina ompulya bulungi nnyo yensonga lwaki bade basabanga nini namba ne baligisteringa abaana abazaaliddwa abaana abaavula abantu abaafa agenzo ogula ekintu ku dduuka nga bakusaba nini namba yoyo data gwalina naye namba entuufu tazirina kati data yenna kyembadde nja okugamba data yenna bamulina bamustokinze mu biometric scan system yaabwe bw'ogamba nti olina 22 registered million voters kiba kitegeeza nti okulonda kulina okutwala wakati w'ennaku ezi 3 okwabakama kutandika ssaawa 12 kukoma 11 miliyoni 22 ziba zironze nembaga abasajja mu diaspora temukkiriza baregisteringa nanga muntu fetwagala nanga muntu mwalonze nembaga banewga temuwayo nini namba kekuba kusomera nga baregisteringa omuntu ogiwaayo amateeka gagamba omwana ataneetuuka takkirizibwa kubeera na identification temuwulira esobola likubira munange omwana ono Minister of Education ne Minister of Health batugambye abaana bantu tubaregisteringe bafune ebyogera bafune mu mateeka tekikkirizibwa omwana ataneetuuka ofuna identification n'agifuna mwete mwategeera nzize mbasomesa ebintu bino byabaka madata gwalina mufu ate data gwalina wa NRM mujjukira kati kankujjukiza onyiige mujjukira nti NRM yatugamba ina miliyoni 2
ojjukira nti NRM yatugenda miliyoni 2 ez'abalonzi tugenda mu maaso onabagenda ngenda mwekubira single handedly nenjagala munyambeko namwe mukole video ezammwe ba MP mwenna mwandibadde mwakubyedde ekintu kino tugenze mu maaso expert to go together with the election commission team to where they manufacture these kits are manufactured from to see that actually these kits we don't have kits which share the same serial numbers. We don't have kits that industry they have defects that they are being shipped in here. That is part of being accountable, being transparent. Elections are measured on 3 key things. An election must be transparent, it must be verifiable, and it must be credible. Now, ours is falling short of transparency even before a single ballot is cast. So what needs to have been done is that the Electoral Commission needed to ask all these presidential candidates, for instance, to nominate cybersecurity experts of their choosing. If a candidate chooses not to do so, that would be on them. But these would now accompany the Electoral Commission team, go and check where the kits are coming from. Even when they are received here, they are supposed to be present, where they are going to be stored. They must go through all those protocols. Yeah. All right. But what we see here is the Electoral Commission is a know-it-all. It's not accountable to the players. Yeah. All right. All right. So that is also false. So therefore, when someone tells you that these figures, have you had any political player who is running for president, for example, saying my IT team has audited the voters register? Maybe me I have not followed. Well, the National Voters Register was just communicated about yesterday. According to the electoral laws, the political parties would now have copies. Maybe they will be looking at them, maybe making comments. But the Electoral Commission should be seen to be doing things in a transparent manner. Yeah? So they should actually call these people and say, this is how you can easily audit this register. Okay, and take them through. All right, but there was a display for Ugandans to comment and point out those are people they thought were all right. Mwena chemumanja ona akuwadde ekyokulabirako yagenda mu kulonda kwe Kenya kuli okwaggwa nga balese system yemu naye system yabatawaanya ne baatwala obuvunanyizibwa abali bagenda okwesimbawo n'abeesimbyewo okusindika ba agent ogende China okugenda okuverifyinga company efulumiza bu machine obwo bu machine obwo teriyo copy ndala zayingizibwa mu ggwanga tebumanyikiddwa byonna byo verifyinga ne baba muntu wa assurance nti omuntu buno bukola ne batuuka bikimu bogero tuuke Kenya okulonda ng'obuma bwe bukola naddiba ng'omwana babuvaako ne badda ku manyo kati Uganda timu yagenda twagibasomera wano uptop boss yabasomera ebintu ebyo ne mbasomera ebintu ebyo ebyavirako ne gayi gwe nabagamba go bayita Masembe gwe nabalagano nga bamuwambe ku mudomo gwe mundu ye yagaana okulya mu nsi y'olukwe Aaron Masembe mwena njagala jjukira nti twayogera ku gayi go bayita Aaron Masembe yeyo timu yagamba sigenda kulya mu nsi yange kwe bamukwata mudamu gobera videos nakola eza top boss n'abana bakomuli bakola video nyingi nga bogera ku kintu kino naye nababuzizza jjo nti Secretary General David Sirus Rubongoya mulina data nga Electoral Commission ewadde enkala z'abalonzi tugenda okulonderamu mumanya abalonzi bali bameka nabalaga wano video yako omusajja gwe bayita Aaron Masembe bamukutte amaje gamukutte gamutwala mu safe house ng'agaanye yo enale mwenesindika abasajja bayo banada Electoral Commission bagenda okuleeta okufulumya obumo nga data mazo mu installinga owawe gwe balina zakati mukitegedde yensobola bagamba preaching mukumemirembe tugenda mukulonda temufaayo temujjali balondera kumbe nkugambye buli polling station mu Uganda akuuma kubalese kakoma ku bantu 100 gwe teweebuuza lwaki Simon Bakabwe yabadde akola calculation yatambulidde nnyo mu 600 figure. You don't ask yourself nakugaba n'abantu bakawo mentality they expose themselves and knowingly when you hear Byabakama talking about the figures which he feared those people to be there in 20 meters
from the erectile center yabadde atambula mu figure wakati wa 600. So he was communicating but exposing himself ku kino kyembagambye kyebutanategeera. Nkakuddiremu nze bano mbeesobolera nkakuddiremu njagala olize figure zatambuliramu. Nti omulonzi yenna bw'aba amaze okukuba kabi akkirizibwa okuyimirira kumpi ne polling station mita 20 kuva ku mmeeza eri Benson weebeera. Naye tugambe ekintu ekiwadde kiri mu makiikirizo mateeka naye okiteeka mu nkola eriwo kati mu mbeera eriwo kati n'osanga ebifo byo mu Kampala biri mu polling stations zaffe ziri mu bufunda kati wokkiriza abantu nga 600 okubeera abantu nga 600. Nkugambye enamba y'abantu bameka? Eno message kangikulage. Nkugambye abantu bameka? Biometric bekomako eyo message esoma ki? Eyo message esoma ki? Eno 500 gye nkugambye. Wadde mwangamba message zewunzika eyo 500 kali bakama kugambye 600. So byabakama, if you have 22 million registered voters, that means the forthcoming elections, they are supposed to take 3 consecutive days in the process where people they exercise their right in a voting process. Tosobola kuba na milioni 22 zigenda kulonda mu saa 10 zigenda kulonda mu saa zigenda kulonda mu saa 10 mu saa 10 zo no mu saa 9 musoke munzijukizeemu okulonda kutandika saa meka si saa 12 kutandika saa emu ne kukomekerezebwa saawa 11 if I'm not mistaken. Munzijukizeemu bambi muto guno gulimu ebintu bingi. Munzijukizeemu okulonda kutandika saa 12 oba emu ne mulina okubeera ku polling station saa 12 ba 11 okulonda kutandika saawa emu kukomekerezebwa saawa 11-12. Munyambe ko bambi saara muto guno gukozesa nnyo kuba ne information gingendo batera wano kutandika saawa ndo 12 emu ne kugwa either 11 oba 12. Munyambe ko eno program tujikola wabiri kuba ati nze ndasana ne tujikola ffenna abali kuno kutandika saawa mpaka saa 11. Kati gongamba otya nti milioni 22 zisobola okukozesa essaawa lindako okuva ku ssaawa emu mpaka saa 11 zo saa mekezo those are 10 hours emu 11 those are the 10 hours. Tosobola kungamba nti milioni 22 zisobola okulonda mu ssaawa 10 across the country. Tekisoboka. Milioni 22 ngeriye eryenna kapiripiti eriye ebyale ku nkusiruze ebyalo mu Uganda yonna gongambe nti milioni 22 zigenda kulonda mu ssaawa 10. Out of the sagala tuwewo njira tugende mu part 2 eya video yakoze eki eyatulese kati musonyi lugenda mpari walogwe nakuba empiso eruma omusajja namukuba empiso omusajja bangabe no kumutimbagano ngaleeka naye mbalite mmanyi kitaawe ani gwe nakuba empiso go muri abere kumutimbagano ngaleekana muwandiike wano njala baletira kitaawe walogwe nakuba empiso mbega bali Dubai namukuba empiso muluma ali ayogera binjala balaga kitaawe wano bwemba mmanyi fige ngenda bali ebifana ebi nibateneka video yekitaawe yekawe Masaka Kalo kube njala bali tira kitaawe wano mbwangu tugende mu part 2 yatulese kalo gwe nakuba empiso njala kubalaga kitaawe yekawe Masaka wa NRM kale
kankulage kubulazo omanye namugamba ayogere bajjajjabe uyo oyeka bamuyita Peter Senkungu ne bola Peter Senkungu ya oyo tata woyo goyogedde yo tata woyo Peter Senkungu yekawe Masaka musajja wa enale mu lukulwe olumukubita katana ya mukwatira nsa oyo yeyito Muganda yo kitawe kamukolage mu kifaananyi yono wano bamukwatanganya gettaka muvize kufiira ku mugumba yo kitawe muze kufiira ku mugumba mubbi wa ttaka nenga kawe Masaka yoyo yo tata we yoyo kati yono wano kambawone mukata mwetegereze bulungi nnyo muveeko oyo kotegeere muze kufiira ku mugumba yoyo kutegeera okwanguli balirazeewa yoyo Masaka lulo mu constituency yoyo abantu abasoba mu ngata abamu n'okwogera tabategedde baatwalibwa mu constituency y'ekyotera ne bawandiisibwa tubadde tuwangulwa opposition mu Koto Central nga batuwanguza obululu 1,000 kati bwekwata abantu 10 zigenda mu 3 nebatwala ekyotero osubira otya okuwangula mu Koto Central Kasolo yabatwala n'abalala yabanona mu site mwennyini kati omuntu omulamu ng'atambula bw'atasanga linnya lye nga tafanga olowooza liba lirazeewa erinnya liba litambudde Yesu Kristo yoyo karagende ku kyatulese mayimu mwagala nnyo violence mwagala violence naye mujja kifunga mukiza munda yoyo kati katugende ku information ewino w'omutembeyi tugenze mu part 2 enaku z'omwezi ziri 4 ezakonka ku mwezi gwa 12 mwaka 2025 nze mu America abali mu America kuno kwe muli omugwira bamuyita batya mu America omugwira mu America bamuyita batya nganze sinayogera kyange walwajja okuwakana wano omugwira mu America ufolena mu America bamuyita batya bane tulina obudde butono nnyo omugwira mu America bamuyita batya Lujankonge, please, mundeke mwagala nyo bintu ya violence. Maureen Lewis, thank you very much. Omugwira mu America bamuyita alien. Era kadi zaberako alien number. So kati sigenda luwachi likinanjo kyanki mizinze ngenda kufiira ku 7 mpaka kuwulira bubi. Ngenda kufiira ku 7 mpaka kuwulira bubi. Kanso kenzire mwaka yivu mara okujja ekifaananyi kyenjagala. Ngenda kufiira ku Nyando mu exposing byone batamu exposing abi mu exposing. Tugenda tambikira wano. Nze najja ne mbagamba nti Nyandwe no Obote yakyogerako. Nobody cared about Museveni's origin. Obote yabaga omusajja muki si muna Uganda mugwira, he's a refugee. But twatandika program zino 7 years back. Nemba gamba anti n'abaana bazadde bonna si bannansi. Njagala omuntu yenna ng'olina Omuganda wotaata wo kojjawo ng'abadde akola mu public service. Ng'abadde akola mu public service oba ng'akola mu public service omugambe bw'aba asobola okufunira data wa Nyandwe mu 7 mu public service okuva mu 1966 mpaka mu 1986 akuletere data oyo bwaba muri nayo. Public service kye kitongole kikwasaganya abakozi mu Uganda yonna era data wababeerayo akubulire manya ki mu 7 geri akozesa okusinzira ku data nabalaga birth certificate ya Didigi
najibalaga kanzire mungi balaga olwaliro mu copy yenyini original yino one mu copy yenyini original birth certificate ya Muhoozi ngesoma bweti nti Muhoozi bamuzala 24 April 1974 mu Loitokoto General Hospital amanya ge bamwa Muhoozi Kainyerugaba tibahaburwa orotabayisirwa gemanya gachi gemanya gebamuwa naye ye tasobola geyongerako era tebane bagogererako kitaawe yeyo seri tibahaburwa rotabayisirwa ononga wano balakulaga certificate ya Vatale Rwanda ng'operative wa Uganda State Research Bureau mama ye hope Rweheru wa hope Rweheru mama yeyo mama nganzalwa ye Fort Portal Uganda kati mbitegedde bulungi nnyo bwe mmalo bitegeera katudde yeno ngenda bakubira Nyando lwaleero ajana kweta kula wali kuba manyandaba kati ngenda bakubira Nyando lwaleero kuba manyandaba nembo yesigama ennyama tutandikidde wano mwenna abasinga obungi bali temanyi genesis ya video eno olwaleero ngenda bannyonnyola genesis ya video eno buli omusaagala okaabe njagala omanye nti tetugenda kuddamu kukkizibwa kufugibwa Allion bana bagwira mwenna temwamanya eno genesis ya video eno Fundabaganda. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. No, if you say, we shall crush. He will crash. Well, video tandisa part 2. Munange nabagamba bononyereza nnyo ebizibu bya Uganda bisinga obungi byetoola nnyo ku mwalimu Julius Nyerere omwami oyo mugenzi. Oluvannyuma lw'abagwira ba Allion okujja mu Uganda ne babeera mu refugee camps ezisinga obungi mu maserengeta ga Uganda ne Nyandwe gye yali ne family ye nabagamba nti yali ave Tanzania ne kamaze okunyiga mu muto munne ne wafuluma bayingiza Uganda nobeera mu camps ezo. Oluvannyuma lwa Milton Obote ng'akozesebwa Abangereza saako n'Abaganda enkwezenge abaali mu Kabaka Muteesa Olukwe ne balumba olubiri olwo ne bakola buli fujjo eyetaagisa. Obote yafuna obuzibu n'Abaganda era ne yeebuuza ku muliraana we Nyerere nkoze ntya. Nyerere n'amugamba tosobola kufuga Baganda ng'omaze bakola kefujjo, olina okufuna abantu abagenda okuyambako okukakkanya Abaganda. Obote n'amugamba be baani? Nyerere n'amugamba nina abantu bemmanyi nga bo tebatya kintu kyakutta. N'amugamba be baani? N'amugamba abantu mwe bali ne mu Uganda be Banyarwanda abali mu refugee camps. Mpuliriza bulungi saagalo njagalo ofufeyo okuteeka obwongo wano. Ngenda obuuza omuntu omukulu asinga ku myaka omubuuze story egyengenda okuwa ngenda kukwabiza Nyandwe. Nyerere n'amugamba Obote kwe kugenda okuleeta bamuseveni bano bonna okubateeka mu system ya intelligence ngero omulimu ogwabaleeta gwali gwakutta Baganda. Nkiddamu Nyerere yagamba Obote abantu bokka basobola okutaasa ku Baganda babayita Banyarwanda ate balina mu refugee camps. Awo tebalina buzibu mu kutta, they don't care. Obote n'agenda mu refugee camp n'abeetera n'abaleeta ne batandika specifically they were targeting Baganda. Specifically they were targeting only tribe of Baganda. My brother, my sister, my comrade, my grandfather, my father, my friend. Rewind your mind back in Ugandan history.
tewabaddewo tribal clashes since 1962 tewabaddewo ntalo zonna za byabufuzi zisse bantu okutandika ng'ogota alumbye olubiri njagala ombulire eggwanga mu Uganda lyonna after and before independence eryali ekintu kya Uganda gye bali batta abantu mu mambuka mu maserengeta mu bukiikaddyo mu bukiikakkono luddawa n'okutta abantu mu northern Uganda Museveni yapulantingayo kkonyo wuwe we wali masaka ng'ovudde ku Yerwero mbuulirayo ekitundu ekirala kyonna video tugikola abantu tugikola ffenna wano bino byogera nti mujja bijja obazzukulu bammwe nti ono bamuyitanga lumbu yeeyogeranga ebigambo tabirumamo njagala oddeyo nsoma history wa Uganda okuva mu ntandikwa mpaka Uganda yafuna independence bakugenda nti ekitundu kya Uganda kyalimu olutalo gundi abantu baafa tribe gundi zaafa tekiyiyo n'olutalo lwaliva omwange Museveni yaluteeka engulu ng'amaze okwa mu kinamu mukaaga n'ateekayo kkoni ab'eggulu balyoka bafa. Their main interest and target was Baganda, and Museveni did it. Yensiboko ya video eno. Forget Baganda. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Kutulwa Mukamwa. No, if you say, we shall crush. Ekifaananyi omaze kifuna tuyongereyo. Ekifaananyi omaze kifuna saagala genda ku mutendera gwa information yonna ndala nga tomaze funa kifaananyi nakutegeera. Mutegedde sireka muntu yenna nga taŋŋambye nti emessage tukifuna sigenda ku kintu kyonna nga temuŋŋambye nti mutegedde. Njagala muwandike message 10 kuba nabula bajja kuba bategedde mutegedde ngende ku level eddako. Tugenze ku level eddako. Museveni specifically ne group ya baleta kutta Baganda kitikinge era omulimu agukoze nakati bakyagukola musaasidde omuganda yenna akyawagira n'okukkiriza Museveni kati wulira Museveni bwe nayogedde olunaku lwa jjo nti gavumenti bw'ekyuka nze omulimu gwange n'ebirimu eki yakuzza amagumba g'omugenzi Idi Amin Dada mu Uganda abeerenga abakulembeze abalala. Ne mbagamba ngenda ku making sure tugenda okukola DNA ku magumba g'omugenzi Kaguta, Amos Kaguta. Tufune DNA ya Museveni. Bwe navudde ku simu nafunye information n'amawulire mugenda kutya. Wuliriza nnyo. Njagala bagamba Amos Kaguta siye taata wa Nyandi Yosoferi ekyo mbadde mukimanyi. Siye kitaawe. Era olunaku omusajja olwo yafa Amos Kaguta yafiira Nakasero mu International Hospital. Era bw'afa amagye Museveni ge yasindika ge gatreatinga omusajja oyo ne bamukuba special chemical. Special chemical eyo nga yayina okudissolvinga okintu kyonna ekimuli ku mubiri gwe nga tewaliwo mugenda kusanga kye bayita DNA yonna oba ekintu ekyefonda ku Kaguta. Tusimbudde bwe nayogedde okukola DNA ku Kaguta ng'ekigendera kyange kyakulabisa nsi tufugibwa ba aliens. Era bwe nayogedde ku kigambo ekigamba the 27 members of NRF Nasa tekuli ayina kitego yaziika mu Uganda baakutteko ne baga nti embwa etusse.
the fact is tewali ku the 27 aina magamba ga kitale mu Uganda tegali wonna bali Rwanda. Who are they? Those are the Aryans. Tugenze maaso. Mzee Amos Kaguta yafa kusawa okumacha mu ddwaliro Nakasero. Ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri omwaka 2013. Bwe yafa bategeeza Nyandi Yosoferi nti kitawo afudde. Wabula yasindikirawo amagye mbagirawo ne gakola ku musajja oyo nga tegakkiriza musawo yenna kola kye tuyita postmortem. Kubanga postmortem bwe balaga olumbe olwassa omuntu oyo sina kindi ne bakola ne DNA samples. Mu 70 yakkiriza musawo yenna mu 10 mu gunoonya omuntu yenna yakola mu Nakasero International Hospital mu mwaka gwa 2013 ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri akubuulire Muzeeyi Kaguta bamukolako postmortem teriyo ne mu 70 gino okunywa ngenda gikola ku NASA. Muzeeyi Amos Kaguta kye yakolebwako postmortem yakolebwako just normal treatment ey'okumunaza n'omuteekamu eddagala erisoboka ettonotono ne bamukuba chemical esobola okuba nti esobola omusaanyawo ne mu ttaka n'atabeeramu. Nyandi wamala obitegeera muwulire ebintu bino mugenda kutya. Yafiira Nakasero wabula Nyandi bamutegeeza. Nyando teyakkirizaako mubiri gwa Muzeeyi Amos Kaguta okugutwala mu State House Nakasero. Teyakkiriza mulambo gwa Amos Kaguta gutwala mu State House Nakasero okugukolako official state funeral nga president wa Uganda. Nyando yali mu State House, Janet yali mu State House, naye tebakkiriza mulambo gugende mu State House. Omulambo guno gwateekebwako abagukuuma babiri. Era bw'okumala oteekebwako abakuuma babiri, officials ba gavumenti ga mumayi bulijjo abanoonye wala emirambo n'okukubagiza. Bano baasobola okunoonya ogende wa Nyando mu State House omubuuza nga kitalo nnyo naye nga yeemagaza nga kabaka asibye ku ggaali nga talumiddwa. Era yoga abasobola okujjako Nakasero ngenda babobolira amannya balinga basatu bana abasigadde bonna Museveni n'alagira tewaba tewali lumbe tewaba muntu yenna ageza kudda kusinikirano linnyo wante waliwo mulambo. Era omulambo guno gwateekebwako aba PDF babiri abagukuuma oluvannyuma era batebamala n'ayongerako abasirikale 5 ne bawera 7. Era omulambo ne gutwalibwa butereevu nnyo mu Nyonyi ne gukulukusibwa mpaka Lwakitula gye gwatwalibwa direct. Naye bifongo omulambo gwo tegunnatwalibwa Lwakitula abantu bano wammange basobola okugenda okubagiza Museveni naye baakikola mu butamanya mu mpulize bulungi baakikola mu butamanya olw'ensonga nti munno bw'ofiirwa ogenda n'omukubagiza. Abasigadde bonna baabagaana kubanga tebaakuma lumbo olwo. Era ne mu kufa okwo kwennyini muwulire ebigambo bino mugenda kutya. Ne mu kufa kwennyini tewaliwo official portrait photo ey'omugenzi Kaguta. Tewaliwo official portrait ey'omugenzi Amos Kaguta eyateekebwa ku mulambo. Wabula mwenna mumanyi omukyala Omulebanooni alina studio y'ebifaananyi nga wano ng'oyolekera ku Wakazausi wansi waliyo Kyamutawazi former UCB wansi waliwo UPC House wano mu Mbirizi ng'oyambuka bwoti Communication House awo waliwo omukyala Omulebanese eyalina ekifaananyi ekitalina portrait ekya Muzeeyi Kaguta gwe baagenda ne bakijjako ne bakaba kitwala nga official portrait ya Muzeeyi Kaguta. Bino byenjogera byonna akakyala kabaka mu mukyalo bagita
ekigundi studio mukyalo njerabidde nnyo mugimanyi mwenna bakuba ebifaananyi biri official bagala okuba American passport biki omukyalo oyo studio weeri yekka yalina ekifaananyi ekiringa ekitegerekeka ekya Muzeeyi Amos Muzeeyi Amos Kaguta bagiyita photo world webale nnyo bagiyita photo world webajja ekifaananyi ekyo omulambo gwatwalibwa Lwakitula directly wabula tebakkirizayo mukungu wa gavumenti yenna eri gye mbagambye Nakasero era bonna baminisita ne baali confused nti omuntu gonna batukubagiza nga tatukkiriza kugenda kula mulambo guno abantu abasobola okugenda mu biseera ebyo okubagiza Museveni nga tebategedde bakikola mu bukyamu kwaliko omugenzi Apollo Nsibambi mumujjukira bulungi omusajja omweru oyo kwaliko Amama Mbabazi saako kati ne yaliko vice president Sekandi bokka abantu basatu high profile abagenda abasigadde bonna Nyandi abagamba tinyenda kubona muntu yenna n'aragoba n'alagira omulambo gutikibwe gutwalibwe mpaka Lwakitula omulambo gutuuke Lwakitula bulungi nnyo abasobola okutambula baatuukayo naye omulambo guno okutuuka Lwakitula waliwo okulya n'okukomba essowaani mu ngeri yonna era mu kitabo ekyali mu State House Nakasi kyawandiikibwa abantu basatu bokka olwamala Janet n'abagamba bakisibirewo tebaagala kumanya biddako tebakkiriza muntu yenna kula mulambo ogwo omulambo ogwo ne baguteeka mu nnyonyi y'amagye ne bagutwala mpaka Lwakitula era gwatuukayo ku ssaawa 1:30 ey'akawungeezi bwe gutuuka Lwakitula ne bakuma ekyoto awo abakungubazi ne bajja abatonotono mu lumbo olwo wabula mu lumbo olwo omukulu mu butasobola okuba nti era kimanyi tono si kitaawe abantu bangi tebakkirizibwa kubeerawo nnyo okussa ekitiibwa mu nnaku ezisembayo eza Amos Kaguta ekisinga okwennyamiza nti wakati w'essaawa 3 ez'akawungeezi Nyando yategeeza abasirikale be engeri gye mmaze okugaba emmere n'obungi musaasaanye ekyoto ekyo ne bakisaasaanya ekyolumbe ye kye yakola ekyobuzira kwe kuba nti yadda mu kisenge ne yeggalira ne mukazi we ne badda okukola ebyabwe nga bakungubaza basinga obungi bakoze eki bamaze okusaasaana enkeera walo mu kuziika n'omugenzi bamuziika ssaawa zaakawungezi ssaawa emu era baamala omuziika ku ssaawa emu buli omu n'atambula n'agenda naye nga ye Museveni by'okukola olumbe ne bikimu byonna yabalaga nti si byaliko olw'ensonga ali akimanyi ye olumbe bwe bamala okutuusa omulambo gwa Lwakitula ne bakuma ekyoto ne bagabula n'amala n'asaasaanya ekyoto n'alagira abasirikale ba UPDF basatu okukuma omulambo gwa Kaguta nga teruwadde agusembererako paka enkere baguziika nga n'abakungubazi bwe yeebuuza ono abadde kitaawe badde musanji wa kitaawe kyaleka bangi nnyo nga beewuunya era abantu bangi batandika okutya Nyandi Osofeeri ku ngeri gye yakolamu omulambo gw'omusajja ono gye bamuziikamu lwali terubuusa omusajja ono bane batandika okudda mu nkuubo okutandika omumogeya nti omusajja ono nga tulabikidde ntafuddeyo ku nfa ya kitaawe ate nga ku nfa ya Nyerere yakulukusa n'amaziga amayitirivu kitegeeza nti yali amanyi kitaawe oba eyamuyimirirawo okusinga abala bonna yali Nyerere ne mulumbe yasulayo kyataasobola ate kuwa kitiibwa kugwayita kitaawe mumpulidde bulungi nnyo kati yensonga lwaki omusajja ono yakola ekikolwa ekyo abasirikale bali bwe bakola ku mulambo ogwo oguzika ne muntana tosobola kufuna kintu kye bayita kyonna kyosobola kujjako DNA ku mugenzi Kaguta okufayiniga DNA ya Museveni kitaawe yaani ekitasoboka zo kitegedde so buli muntu wali eyo ng'obadde okyazanyisa abasajja bano basobola okukola buli kintu kyonna kisobola okukola okukweka obujulizi obutabategeera bebaani waliwuliddeko kitaawe wa Janet
Oddeko nyina wa Janet we bamuziika wa Salim Sale kitaba bamuziika kubanga ne Salim Sale musajja mu Somalia. So whatever you are doing right now, think twice, because we are fighting foreigners. In America, they are known as aliens. So we are fighting black colonialists as well, black aliens, who erased their history. And they started to reconstruct their own history. Betuliko olwaleero. Abadde takimanyi kitegeere bulungi nnyo. Abantu betudiringa nabo nti abantu bano si bantu. Nkugambye bwe oyagala okutegeera bye nkugamba, Museveni talina data yenna alaga amannya ge matuufu mu public service until 1986 public service taliyo. Mu public service talinayo data yenna. Ne data go bali bakunganyiza mu Republican House Bulange Mmengo bamwocha nga bakawamba. Ne data yaliwo ba refugee abali wano okumpimpi bamwocha mu Republican House Bulange Mmenge bamwocha. Talina data yenna mu public service. Kyovula bwe namunyiga ennyo ne mmugamba mukulu amanya gogwe yosereti bahabulwa lutabayisirwa ne tumugamba twagala obuyigirize wo teyavaayo nakkiriza erinnya nti ye lutabayisirwa ati bahabulwa nalekayo lutabayisirwa teyavaayo na accepting nti ye erinnya tiba n'alyongerako lutabayisirwa n'alirekayo ze records ziri waliwo wantu wonna. Kate mukitegedde abantu betudiringa nabo tebalina buvuna buddo mu Uganda. Mwenna balamusirikiridde, but kyenjagadde osooka otegeeza mwenna Museveni bamuleta specifically ne banne kusaanyawo Baganda era omulimu gwagukoze. Yensonga lwaki ka video kali yabagamba Fenga Baganda, we shall crash as we used Mbagambye Nyerere yenyini ya mwa instructions abantu abatete basobola okukwatira ku Baganda Banyarwanda n'abaleeta. Nange nenkubuuza, before independence and after independence kitundu kya Uganda ekyali kifuddemu abantu abalala okujjako Buganda. Era njala kubuza kitundu kyo before independence and after independence wali lutalo okujjako Buganda, nowhere else. Then Mukunda kinana mukaga nga amaze okutta abantu eruwero wokka strict mu luwero wokka nkiddamu strict mu luwero wokka. N'agamba no, abantu abadde mu regime ezivuddeko bamanye mmundu badde mu administration nina bakuliyetingira olutalo. N'agenda abateerayo kkoni n'asalasala abantu ng'abantu b'omu Northern babasala mu Luganda abasala balina amannya ga Kiganda. N'akuliyetingawo Alisira Kwena okubalagako nti omu yakola ebikolwa n'agenda alumba Obwakabaka bwa Rwenzururu. Mwete mwanate mwakimanya nti engeri gye bali Obwakabaka bwa Rwenzururu gye balumbamu olubiri lw'Emmengo lwennyini oba okyamanja ki. Mulinako bajjajja mmwe kuno mubabuuze Lumumba byayogedde mu Uganda we wasibadde wabeera entalo nga Museveni tannajja Uganda yalina entalo endala. Omusajja yajja akimanyi nti his main target gye baamuleetera baali Baganda. Yensonga lwaki alwana nnyo Nyerere afuuke omutuukirivu. Bulijjo temukimanyi lwaki ayagala nnyo Nyerere. Bakugamba n'amaka agali mukyala wa Nyerere Museveni yagazimba ku ssente z'omuwa omusolo.
bakimanyi Nyerere godfather we tewaliwo mulala. So we have aliens in Uganda. Oyinza okuba toyagala kumpuliriza, which is okay. Nkuwa history bw'otagenda kusanga wantu ku TV nga bamukugamba. Yensonga lwaki okutta, it's not their problem. Yensonga lwaki okujja mu public okwogera bitakwatagana, it's not their problem. We shall call them cow mentality, whatever we want, but for them they know until they are here to stay kubanga they can kill, they can intimidate. Mu Uganda kankubuulire kabe mu kyoli, njagala kubuulira abalumba olubiri lwa Buganda abasinga obungi 60% bali Banyarwanda. Amawanga gayaga bali batono nnyo. Okitegedde bulungi. Nkugambye ddayo, saagala ogambe lumbo yabaye ddayo boze jjajjaawo oluvannyuma nga amafu gategannabaawo ne bagaali gawedde. Kitundu kye ekya Uganda ekyalimu olutalo. Kitundu kye ekya Uganda era entalo zibadde luddawa. Gwe bwe nkulano ngoga nti Museveni oye NRM oye kyoyogerako tokimanyi. Kyoyogerako toki. Museveni and his groups were brought in Uganda specifically cleansing, killing, eliminating Baganda specifically. Kankubuuza ekibuuzo kimu. Ojja kulaba ye entulege galumbe byayogera si bituufu. Mubuuze. Eggwanga Uganda teribangawo. Bwali Bwakabaka obwali bwetongodde mu bitundu bisigadde byonna nga ne Buganda yo weeri. Gwogamba Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yandibadde akkiriza Buganda okwegatta ku bitundu bya Uganda nga baali batusseeko oba twali tulina olutalo nabo? Question. In 1962, ask yourself, if other areas of the country had grudges with Uganda, the late Ssekabaka Muteesa wouldn't have accepted Buganda to join the rest of Uganda. But due to the fact that history was clean enough, it led Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa to accept other parts of the country to join Uganda, to form the country called Uganda, because we had nothing that we had grudges or tewali ntalo. Nakiza ebitundu bijje bifuka eggwanga Uganda. Yensobola kine Buganda ye yasooka okufuna independence ku Uganda. Nakyo tebakikugamba. Buganda yasooka okufuna independence, Uganda lyo kefuna independence ekera nga Ssekabaka Muteesa agamba kale tetulina buzibu n'ebitundu bye gye bitwegatteko ne lifuuka eggwanga. Tetwali na ntalo na bitundu mawanga tetwali na. Gwe njagala bakusomesa nti Buganda yalina olutalo n'abagisu. Yalina olutalo n'abasoga. Yalina olutalo n'abantu b'Amamboka. Yalina olutalo n'abantu b'Amaserengeta. Ndwaliro tewaliwo. Yensonga Ssekabaka Muteesa kyamutwalira obufaananyi nagata eggwanga lijje wamu. N'akwata ne ssente ze n'asasula independence ya Uganda. Tebakulya ssente mu independence ya Uganda yajja bwerere. It was a cash payout from his personal coffers. Yagisasulira emigga 5 egya pound. Eyo independence ya Uganda. Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yakwata emigaaga egyataba obuuma obwa Buganda mu nsawo ye n'asasula independence ya Uganda cash in hand. Bana abasajja obutayagala kumwogerako n'obutogera ku history wa Buganda bakimanyi nti baagala kusaanyawo Buganda ku map.
obwakabaka bonna obitundu byonna bya Uganda mu Uganda byali yementi Buganda jeri Bunyoro jeri Busoga jeri Ankole jeri buso ngera basinkana ne banywa ne beguze byamaguzi leta kasoli nkuwe muwogo leta muwogo nkuwogo leta wolonku yenkole yaliwo kyetwatanga butter trade okutuuka omungereza lwe yajja ne bakola ebintu bino tebagenda bikusomesa teri agenda bigamba era bw'osanga omuntu ng'avuma Kyagulanyi olw'okuba asangulawo ekintu kya Museveni ne banne kye baateekawo eky'Abangereza ekyokwawula bannayuganda Museveni Bobi Wine kyakubye okukijjawo gozaki Museveni asanze obuzibu mu Maserengeta nga bamaze otegeera amazima talina nsibuko Constitution ya Uganda ekugamba omuntu yenna okufuuka munna-Uganda kitaawo n'ennyoko balina okuba nga banna-Uganda. Museveni bwe yakola Constitution in 1995, it doesn't favor him and his family. It doesn't anyway favor him. He is going to be accountable for the crimes against humanity in Uganda. Abalwanyisa dictatorial regimes ezaali baali Baganda noti Banyarwanda. Abaana be mwalabye Luweero be bali mu kunoonya essaawa zino okubatta mulwokuba bagasigase biyuuniyuuni bajjajjaabwe bakitaabwe be baalwana olutalo olwaleeta NRM. Naye tebaamanya nti oluvannyuma bano abasajja baalina akatwekisize. Katwekisize go bali mu kolo olwaleero. Ayise etteka he doesn't care. Atwala ettaka he doesn't care. Akutta he doesn't care. Akola buli kyagala tafaayo. Ne bajja ne boogera ekintu nga kisisa tafaayo kasita kiyitawo ye kibakola. Tetugenda kubeeramu eyo embeera mpaka. Oli najja n'asoma etteeka nga limugamba nti abantu balina kuyima meters 2 n'agamba etteeka teririiyo. Tugenda bayolanga ensenene n'ayitawo nakyo. Oli najja n'agamba procession mu Uganda tezikkirizibwa nga mukama waazi ko n'agamba nti bali tubawa guidelines zimwe temuzigenderako n'ayitawo. Najja n'ayimiriza boda zonna n'azikwata nga boda buli boda ekitono nya miliyoni 6 esasula license baagisasula mu revenue ng'eyina right to the way n'amukwata n'amukuba emigo n'amutta nga tekikkizibwa mu mateeka n'ayita kubanga those are the people. Nkuwadde preamble ne history wa information eno ne kulokutana ekya sigenda kujja okubalaga nti nyiize n'enkya sigenda kujja olwokutaano mumale consuming information eno mugitambuze ne buli munna-Uganda yenna waali buli munna-Uganda ategeere. Goloza lwaki embwa gye bayita Waiswa yazze nekugamba mbu twabulookinga Facebook mu Uganda n'eri abakyakozesa VPN okugikozesa lwaki. 1 Museveni TikTok wejja olwokuba nti y'Abachina addingana Abachina yakkiriziganye nabo nti bamuyambeko ocontaininga information yonna eya national unity platform. Nga content alina okutambula weyekka ku TikTok yenna wa national platform oteekako restriction. Kati olwokuba nti president oba atambula ne mainstream media za national platforms zikolera ku Facebook numbers ne shootinga ate gye bagamba gye baggala. Kati nze nadibanga Pro Max nagano genda ku TikTok nagenda bugenzi creating account nesigala kati bagamba information ya platform gye tuwagala etambula etya. Mwena temwana kitegeera. Ekinyizo oli katogo oba wasogombaga go batamala kyekyo nti information etambula tebagibala. Era bwe nayogedde ku kintu bayita DNA M7 yanyize naga omwana anjagaza kyo no. TikTok mu Uganda bagisasula billions of money.
yensonga lwaki temukyakola video ne zitambula buli wogiteebwa restriction account banning Facebook okujjako okukoza ekintu ekinene Facebook esooka nakuwona TikTok yejjako bujja yensonga lwaki bapraising nnyo TikTok bakuwadde ne data mu TikTok ena million 8 subscriber mu Uganda Facebook ena 1.8 million. Are you sure? Information ejenkuwadde olwaleero enkya sigenda kujja ku Lwokutaano mu nsonyiwa mukonsuminga information eno mugitambuze twetaaga eggwanga lyaffe tetulinayo ggwanga ddala tetugenda kuleka aliyoni kutwala nsi yaffe no nabagambe nti bano abasajja batya kubanga tebalwanako mu nsiko era n'abali mu system tewali amanyi lutalo Museveni bw'atula bagamba abaganda babi nnyo when they wake up we shall be in trouble. Kyalina okukola kiri ekintu eki mwena mba temukirabanga. Lwaki omuvuzi w'emmotoka bw'amanyi nti emmotoka tekuliko third party oba road license oba ebbira tegiriiko oba tekola bulungi okwata enguzi n'ogiwa omusirikale akoleko ogende kubanga olina omusango oba okategedde gwolooza lwaki abavuzi b'ebidduka ng'akimanyi talina musolo empira tegiriiko amata tegakola talina driving license akwata ensimbi n'aziwa traffic amuleka ayitewo Museveni kyali mu kukola Museveni sente zonna zasaasaanya kuteeka mu wealth creation palishi modo simanyi mpadde abasumba simanyi mpadde abajjanjabi simanyi mpadde ani emmotoka simanyi bano bakoledde kino zonna sente zimenya mateeka olw'ensonga asasulira ekintu kyatayagala abantu bano bakyogereko nti weekibi bulijjo temukitegeera ezo zonna sente asasulira ki okukikweka bulijjo kyemutannategeera sasula banaddiini baleme kutunula yeeri musajja ono enfuga gy'afuga ng'alabika nga si munnauganda sasula abafuzi b'ennono obawe emmotoka obawe ssente tetujja kutunulayo eyo abaganda funamu abaganda abalina windows baganda manya obawe obuyinza n'amaanyi baleme kujjayo byama kansuke nkubuuze Nambooze bali basomesa federal n'abasajja bali basomesa ebyobufuzi konko mu Uganda where are they bonna babatta kubanga bali bazukusa abantu kyenkola ensimbi Museveni zaako eyonguzi obutajjaayo history by historicals by historian kwe bali mu diaspora basirika they have information but none of them can come out to give you such information. Museveni knows the truth. Salim Musare knows the truth. They don't belong to Uganda. Salim Musare is from Somalia. Chovura nti ba indigenous bonna maje ba senior citizens buli wamba taddewo bantu baabwe ezo sente zonna zasamu supplementary budget zonna kimanyi nti zaakuwanguzi buli muntu asirike babatwaleko ensi. Okujjanga lwe kinene nnyo enkya mu nsonyiwa mu consuming videos zino ze nakakola bukyangu mwezi guno gutandika mukitegedde nero jasanga omuntu nga yeewunzise aga kubanga tuyina enkwezenge nyingi mukaba bakomere video wedde enkya embasize munansonyiwa Mweraba. Ayagala okufuna reference ku video gyenkoze. Gende Congo obuza ba Congo ba government bawa sente. Gende Rwanda obuza abanyarwanda bakagaba bawa ku sente. Gende Burundi. Gende Tanzania obuza ba Tanzania government bawa ku sente.
gende Kenya obuze government bwa sente nga Uganda Museveni bwachikola lwaki abo wa sente. He knows chichakweka nkubuza muganda wange genda obuze mu East African countries nsi chega ba sente opening nga Museveni bwazikola kubanga alina chakweka buliyo kyo mutategere ekyo alina chakweka. Nkugambye gende Congo buzoba Congo bwa sente no. Gende obuze South Sudan bwa sente no. Gende Kenya tekiriyo, gende Sudan tekiriyo, gende Burundi, gende wachi kiri mu Uganda kubanga bakimanyiriza aliens. They are supposed to bribe Ugandans to keep quiet. Whenever you come out to speak the truth, bagenda kulemerako na kota. Nze nja byogera zino video balizigira bazzukulu bange oba abaana bange bwe ndibanga akyali obagamba omusajja ebintu yabyogera nga bibiri. The moment wana bene sejusanga avuddeyo mujja kitegeera nti bali mu panic. Olwo balumbye ofisi y'eggulu bagisaanyaawo. Oba kimanyi Kyagulanyi agenda kujja. Mission yawe yakusaanya buli omu avaayo. Naye ne mugeza mukuba Kyagulanyi essasi. Ne mugeza mukuba Kyagulanyi essasi. Information njitadde buli muntu ajja gitegeera era mujja kitegeera kubanga bonna bagwira mu America bayita ba aliens.